banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip. Olwaleero tugamba nti tandika. Akabonero k'omukkiriza yenna bw'amala okukwasa Katonda enteekateeka ye atandikirawo olugendo lwe. Tewali kiseera kituufu mu nsi lw'olina kutandika. Ekiseera kyonna kiba kituufu ng'okola ekintu ekituufu. Omuziziko omunene ogulemesa abasinga newankubadde balina ebirowoozo ebirungi kwe kutandika okukola ebyo bye baagala okukola. Okawulidde ako? Kwe kutandika okukola ebyo bye baagala okukola. Abantu balina ebirowoozo ebirungi bingi nnyo ddala. Kyokka buli lwe batuuka okubaako bye bakola ate bafuna okutya ne batatandikirako ddala yadde. Buli ky'otandise kimalirize. Beeranga Mukama waffe yamanya omutango ogw'okufuna ky'ayagala. Ebyawandiikibwa bitulaga nti yayita mu bulumi bwonna, kubanga ebibalo byonna yali eyabikola ng'amanyi bulungi enkomerero y'olugendo lwe. Ebiseera ebisinga wabaawo obulumi mu lugendo, era singa weesanga ng'ovudde ku mulamwa olw'okusoomoozebwa oba olw'obulimi bw'osisinkanye mu kkubo, kabonero akategeeza nti tewamanya nkomerero ya lugendo lwo. Omuntu ategedde enkomerero y'olugendo lwe bw'asisinkana okusoomoozebwa kwonna okw'amaanyi mu kkubo, waakiri akyusa olugendo naye nga tavudde ku mulamwa, kubanga amanya nti byonna by'ayitamu mu kiseera ekyo byakuggwa. Osobola okumanya ky'oyagala, osobola okusikiriza n'okukirowoozaako, osobola okukola okukibalirira, osobola okukola ebibalo byakyo, osobola n'okuteekawo byonna bye weetaaga, era osobola n'okubikwasa Katonda. Naye singa totandika, kabonero akalaga nti okukkiriza kukuba kutono. Era ekyefaanaanyirizaako okugenda emugga n'oleeta amazzi, ate n'ofuna sabbuuni n'oyoza olugoye, ate n'oyanika ku kiswa mu ttaka. Engeri yokka ennungi ey'okutandikamu kwe kutandika. N'olwekyo nkukubiriza mukwano, tandika kati. Olwali tugamba nti munnange era kati katulabe nti tuwumbawumba ensonga eno ey'okuteekerateekera, kubanga awo ensonga zonna we zaabadde. Buli lw'onoosalawo okuggyawo omutwe, ensi ejja kusooka kukulwanyisa. Okawulidde ako? Buli lw'onoosalawo okuggyayo omutwe, ensi ejja kusooka kukulwanyisa nga waakaguggyayo. Naye Katonda bw'aba ali naawe, ani ddala ayinza okukwaŋŋanga? Bw'onoolemerako ku ky'oyagala, ojja kuwangula ensi. Bw'olaba nga bye weetaaga tebimala, tetenkanya naye tova ku mulamwa. Ekyokulabirako, singa oba n'ebbanja mu bbanka, kyokka nga n'ebiseera bikuggwako, tuukirira aba bbanka nga wakyaliyo obudde, tuula wansi nabo, ddamu oteese nabo nga tebannakusindikira basirikale kukwata. Aba naakutwala mu maaso g'omulamuzi, ate alikusalira ne gukusinga, olwo ate n'olyoka osulayo mu nkomyo. Ekyo nga kibaddewo, ojja kusasula buli nnusu gy'olina. Kale okuteekateeka kintu kikulu nnyo mu bulamu. Omuntu atalina nteekateeka yafugwa abalala. Ako nno kakulu, atalina nteekateeka yafugwa abalala. Obuwanguzi buva mu kuteesa, si mu kweresa bweresa, naye okuwuliriza osobole okuyiga. Omulabe wo si y'oyo akuwola, naye ggwe ayinza okulemererwa okugenda okwogera naye ng'akyalina ebiseera ebiteesa, ate ggwe mulabe. Mu nsi kola enteekateeka. Embeera ne bw'eba tekusobozesa, abo munnange ng'ekuwakanya, gwe kola enteekateeka ku ekyo ky'oyagala. Ekintu ekikulu kyenzudde mu nsi kuba na mazima mu by'okola, ate n'okuba omuntu ow'amazima. Todduka mbeera, togaana kuteekateeka olw'okuba embeera mbi. Kale ba n'enteekateeka ekujja mu mbeera eyo embi waakiri. Buli lw'ofuna okutegeera, obulamu bwo butandika okukyuka mpola mpola. Ekibi kwe kuba nti mu mbeera embi
naye ng'ate tolinaawo nteekateeka yonna gy'okoze ekujja mu mbeera eyo embi mw'oli kankano. Obulamu bwakufuba, ne bwe buba si bulungi tusigala tufuba, kubanga tukkiriza nti byonna bya kiseera. Tuwumbawumba okuteekateeka awo we tuli. Bw'oba okkiririza mu kukkiririza kwo, bw'oba okkiririza mu kukkiriza kwo, kola enteekateeka. Ndabye nga buli lwemba n'enteekateeka ennuŋŋamu si bulwa muntu annyamba oba obusobozi obugiteeka mu nkola. Kyokka olw'okuba bangi tebaba na nteekateeka, tebafuna mukisa kuva eri Katonda, kubanga tewali kyakuwa mukisa. Ate weekiri toyina nteekateeka. Buli lw'oba ng'omanyi gy'ova, ng'omanyi w'oli ne wa gy'olaga, amakubo tegabula agakutuusa. Ekkubo libula oyo yekka atamanyi gy'alaga. Naye omuntu amanyi gy'alaga ate ekkubo likubula litya? Waakiri akakuba tunaatemereza empolampola. Nzikiriza nti oluvannyuma lw'okusoma essuula eno toyinza kuddamu kwekwasa nsonga yonna lwaki totandika kukola ku nteekateeka yo. Ensimbi si ze ziteekateeka nedda, wabula ffe abantu. Katonda tatukolera nteekateeka, naye awa omukisa ebyo bye tumwanjulira okuva mu nteekateeka zaffe, ebyo byawa omukisa. Ebintu ebikulu mu bulamu bw'omuntu alina okukkiriza, kwe kuteekateeka olugendo lwe n'asigala mu kusuubira. Kola enteekateeka y'obulamu bwo, osalewo nti omwezi guno oba omwaka guno oba ogujja ngenda kukola bwe nti era ngenda kubeera wanjawulo nnyo. Twengere mu maaso. Oyo ateekateeka taba na kukkiriza. Mulimu gw'okukkiriza, omulimu gw'okukkiriza kuba kuteekateeka. Kiri atateekateeka. Oyo atateekateeka taba na kukkiriza. Omulimu gw'okukkiriza kuba kuteekateeka. Ne bwe liba ggwanga eritalina nteekateeka gye ligoberera, linafuwanga abalabe baalyo bamaze okutuuka. Omuntu atalina nteekateeka ya bulamu bwe anaabanga omuddu ow'oyo alina enteekateeka. Okawuliddaako? Omuntu atalina nteekateeka ya bulamu bwe anaabanga omuddu ow'oyo alina enteekateeka. Okuteekateeka kukuwa enkizo okweteeseza, naye bw'oba tolina nteekateeka olina kufugibwa, anti buli kiseera ebyokulwanyisa binaakubanga mu maaso buli kadde. Era bw'oba tolina nteekateeka olina okuvunnama mu maaso gaabo abaakola dde enteekateeka. Kyokka oluvannyuma balikusaanyaawo. Okawuliddaako nti oluvannyuma balikusaanyaawo. Kikyamu omuntu okubanga buli kintu kikutomera butomezi, naye nga munnange era nga kye kikusalirawo. Omuntu omulamu yenna aba n'endaga kkubo ey'obulamu bwe, era kino kikolebwa nteekateeka. Mukwano okoze enteekateeka ki? Kola bino. Genda okole enteekateeka yo, ogiteeke ku lupapula. Teekateeka omwaka, teekateeka omwezi, teekateeka sabbiiti, olunaku, essaawa, nga bwe wandyagadde bibeere. Leka byonna ebibaawo mu bulamu obibeeremu n'omukono, tokkiriza bintu kukutomera butomezi. Leka buli ekibaawo okibeemu n'omukono, tokkiriza bintu kumala gava eri ne bikutomera butomezi. Twatandise nga tugamba bye tugenda okukola. Ekisooka, genda okole enteekateeka yo, ogiteeke ku lupapula, giwandiike. Awo ndowooza we wali obuzibu. Omanyi munnayuganda mugambe nti wandiika. Ate nga gy'okoma okufuna obuzibu okuwandiika ekintu kyonna, manya nti n'embeera okutereera ejja kulwawo. Omanyi ekyo kye batugamba nti omuzungu amagezi yagateeka mu bitabo, kituufu nnyo. Gwe gy'okoma okukaluubirizibwa okubaako ky'owandiika,
manya n'embeera yejja kubeera bwetyo. Teekateeka omwaka, omwezi, sabbiiti, olunaku, essaawa nga bw'ono wandyagadde bibeere. Olwaleero olunaku olwaleero lugenda kutambula lutya? Bwe nva ku mpewo nzizaako kino, bwe nvaako kino nzizaako kiri, male ngende ku jjuma, bwe nva ku jjuma nkole bwe nti, bwe kityo bwe kibeera. Leka byonna ebibaawo mu bulamu obibeeremu n'omukono, akonno kakulu. Ebigwawo mu bulamu obibeeremu n'omukono, bireme kubuulira nti ate kino kiri bweki. Otandike kubuuza kakati ebyo baabikoze batya nga sitegedde. Lwaki babikola totegedde? Fuba okulaba nti ebintu ebisinga obirinamu omukono. Tokkiriza bintu kukutomera butomezi. Weewaawo weeweeyo osalewo okukola ebintu ebigenda okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bwo. Oyinza okwetaaga okutandika okukola dduyiro, oba okuva ku mwenge, oba okulya obulungi, oba okubaako emikwano gye wejjako osobole okuba omulamu. Kati ako kakulu nnyo ako. Weeweeyo osalewo okukola ebintu ebigenda okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bwo. Gwejjukira gy'okoma okuba omulamu ne pulaani ziri ze tuteekateeka ate lwe zinaatambula. Naye gwe bw'onoobeera ng'oli mukosefukosefu, pulaani ziri tezijja kutambula. Kola enteekateeka y'enkyukakyuka gy'oyagala okulaba mu bulamu bwo, gikole. Okusaba kuteeke mu bintu by'olina okukola buli lunaku. Naye saba ng'olina enteekateeka yo. Salawo okukyusa byonna by'oyagala kubanga embeera embi yeeyongera amaanyi buli lw'otaba na nteekateeka. Buli abantu abalungi lwe balemererwa okukola bye balina okukola, abantu ababi beeyongera amaanyi. Okawulidde ako? Buli abantu abalungi lwe balemererwa okukola bye balina okukola, abantu ababi beeyongera amaanyi. Obutamanya tebusobola kwegazaanyiza mu nsi omuli abantu abanoonya okumanya buli kiseera. Kale n'ekizikiza tekisobola kufuga awali ekitangaala. Olw'ekyo siriikirira, tuula wansi, wuliriza, yiga, kola. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip